Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Fona ko lwaleero jagadde mbabulire ku ddagala lino naddala gwe asuubira nti olina gy'obadde ogenza okukyala bakuwadde be bakuwadde naye n'ovaayo nga teweetegeera bulungi golinga aweereddwa eddagala ng'olinga alina by'olidde ebitali birungi jagadde nkubulire ku ddagala ly'osobola okubeera ng'ofumbako obeere ng'onywako osobola okugenda mu maka agamu nga baabayise ne bategeka ekijjulo ne mbeera nga mukirya naye gwe n'ovaayo nga teweetegeera n'otandika n'okusindukirwa emmeeme n'okusesema n'osesema ekisookera ddala kyenjagala obbabuulira mu abali ku channel yaffe eno Chaiti buli woogenda ewantu bawa mukwano gwo akuyise alinayo kapate n'omala okulya bulungi n'olya emmere eya bulijjo tooke muceere n'ennyama n'odda ewaka n'otuuka ewaka embeera n'etabuka n'otandika okusindukirwa emmeeme n'osesema ekyo nno kiba kirungi ekitegeeza bino by'oba olidde obeera obikomezzaawo ne babeera nga badde bakuteereddemu ddagala obeera olikomezzaawo kiba kirungi nnyo emmeeme weekusinduukiriranga n'osesema kiba kirungi nnyo by'oba olidde obeera obikomezzaawo oba mubaddemu ddagala nga balina bye bakuliisizza obeera obikomezzaawo n'olwekyo ekyo kiba kirungi nnyo kakati kankubulire ku ddagala lino ly'osobola okufumbako n'obeera ng'onywako beera ng'olikozesaako ligenda kuyamba ddagala lyangu lyerimu erisookebwako ku nsonga eyo nkusaba onoonye kikonge noonya kikonge eddagala lye bayita kikonge liteeke ebbali awo ofuna bikoola wamu n'obutititi ofune olugobango lulungi nnyo nawe lufune luyitibwa olugobango funa ebikoola n'obutititi nawe lugatte awo ofune akeeyeeyo kano ak'omulujja ke tuyita akakumirizi kafune wantujja kayita akeeyeeyo mukakozesa funa akeeyeeyo funa katini tofuna kangi kagatte ku ddagala eryo ofune ne muleke funako obukoola bubiri nabwo buteeke ebbali awo ofune ne bukumbu yenna mukuuleyo bulandira n'obukoola bukumbu naye mugatteko eddagala eryo nga bwe ntikugambye ligatte wamu okitegedde ligatte wamu lyozeeko bulungi longoose bulungi teeka mu seffuliya teekamu amazzi tokosa eddagala eryo bwe lijja liteeke wansi lireke liwole lisigalemu kibuguumirize bw'olaba nga liwoze lisigadde mu kibuguumirize funa akasengejja n'ekikopo sengejja beera ng'onywako ku makya ng'omaze okunywa caayi ekyenkya ssaawa nga 5 osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo ne ku ssaawa awo nga 10 oba 11 era osobola okunywayo ekitundu ky'ekikopo n'olekeraawo bw'otyo n'enkeera n'onywako osobola oddinywerako ennaku 2 kiba kimala obeera ojja kuteera eddagala lino ddungi nnyo liba lijja kugobako ebyo byonna by'oba olidde by'otategedde bye weekengedde beera ng'onywa ku ddagala eryo lijja kuba likuyambako okugobamu ebyo bitali birungi mu mubiri gwo lyeddagala erisookebwako ku nsonga ezo bwe ziti ez'enjawulo kyekyo kyenjagadde okubeera nga nkubuulira kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba